Yaliko minisita w'empisa n'obuntu bulamu era omulwanirizi w'eddembe wano mu ggwanga Matembe atendereza yali Ssaabalabirizi Janani Luwumu n'agamba nti singa abakulembeze abaliwo kaakano batwala ekyokulabirako kye ebintu byanditambudde bulungi mu ggwanga lyattu lino. Bawa singa bavaayo naye abasinga obungi beekwese bali eyo bazina kasita babawa akamotoka. Na Uganda bonna bakwatiddwa okutya okw'amaanyi. Balivinga in fear nga bwe twali mu biseera bya Amini. Kakata we baweebuuza bano bendaba Mikumi ndaba pulezidenti gy'alina omukyala we bali Mikumi boogera bamanyi nti Archbishop Lumbye yafiira bamanyi nti kakati bye bigenda mu maaso. Mbabuuza Matembe gwe tusanze mu maka ge Luzira ayogedde ku Janani Luwumu ng'eyalwanirira ennyo omuntu wa wansi. Olwekyo Archbishop Luwumu yafa nga mata sacrificial. Abanya-Uganda tulina okulaba ebyo bye yaali serefuresi obwemboofu amazima ng'ali redde kufiira abantu. Ali redde kubanga omwami oyo yali amanya Mini byakola. Mini tomuzanyisa. Naye n'agenda namufeesinga nedda lekeraawo okubunyabunya abantu. Lwekyo sacrifice ye teyafiira bwereere ku kiseera ekyo. Lwaki nyemfasizinga ku kiseera ekyo? Kubanga olaba kati ebigenda mu maaso. Olaba ebigenda mu maaso. Ono mu ngeri y'emu asabye abakulembeze b'enzikiriza okulabira ku ono naddala ku ngeri gye yalwanirirangamu abaali batulugunyizibwa. Yaguza etujjukira ali nga yafiira bwereere. Kubanga mu biseera bya Amini we yafiira ebyali bigenda mu maaso bye biriko kati. Kataawo nga bwe tubijjukira kati nze nkuba mulanga pulezidenti n'abantu be beenenye eri Katonda. Matembe era alina obubaka bw'awadde Bannayuganda wakati mu kwefumiitiriza ku bulamu bwa Janani Luwumu. Basituke kwogera amazima balyoke babe abasajja ba Katonda. Owulidde kugamba abantu wano mbalaba bagamba musajja wa Katonda, musajja wa Katonda. Singa nze oyo ye musajja wa Katonda wemanyi nti kituufu musajja wa Katonda. Kubanga okubeera musajja wa Katonda, omuntu wa Katonda, oba olina okuba ofunye obulamu bwe tuyita ng'obwa Kristo. Obwa Kristo obeera mwetoowaze, obeera ng'oli redde kufa kuwayo obulamu bwo ku lwa Katonda, oba oli redde kuwayo obulamu bwo ku lw'amazima. Kubanga ekigambo kya Katonda kitugamba nti amazima gali tufuula beddembe. Ssaabalabirizi Janani Luwumu yattibwa ku mulembe gwa Idi Amini ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri 1977 nga kigambibwa okuba ng'obuzibu bwava mu ngeri gye yayogerangamu ku byali tebigenda bulungi. Ono kyokka kyalagibwa nga bwe yali afiiridde mu kabenje k'emmotoka ng'ono yakwatibwa n'abaali ba minisita mu gavumenti ya Idi Amin Dada babiri okwali Elinayo Wilson Oryema ne Charles Oboth Ofumbi ng'era nabo basangibwa bafu bonna nga kiteeberezebwa okubanga bali baseketerera gavumenti ya Amini. Annette Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.